yebazibwe. Amen. Amanya gange Nzero Kisaaki. Nebaza Mukama bingi bwe mwebaliza yambisizaamu omwaka ogwo. Mwebaza yanzigye mu bigi. Yanzita mu bigi olw'ensonga nalukabirira nga nkaaba nga ndowooza ngamba Mukama lwaki olugyeyo. Mwebaze lweyo kubanga ngenda kuyita mu byangu kigenda kulondoola nnyo. Nebaza Mukama olw'ekkanisa eno nti yasobola okusangula amaziga netulonda. Nkyebaza nebaza nnyo nyiza okukaaba. Nkyebaza Mukama kubanga yatusangula amaziga twatambula nga tukaaba nga tetumanyi gye tuva tetumanyi gye tugenda. Tetukaaba twakaaba nnyo netusula eyo bifunfugu. Naye tukyebaza nti yatusobola okutusangula amaziga netukuuma netusembeza. Tetusobola okubeera nga tugikaabirira ennaku yaffe netusembeza nembulira ennaku yaffe. Nekirala nebaza omusumba nti Mukama yebala omuwa ekisa n'okumuwa amafuta ag'ekifo kino. Nebaza nti Mukama yebala okuwa obulamu n'abaana baffe wadde bayita mu mbeera n'abasumba baffe abakyali okutannatu. Nebaza Mukama olw'abazzukulu bange nti asobodde okunkuuma n'angabirira okulya n'angabirira obulamu nabo n'abakuuma mu ndwadde abiyisizaamu ne famire yange. Nebaza Mukama najja wano nga nina bingi ebinuma naye mwebaza nti abatukabirira mu muzzukulu wange nga tetulina school fees nga tusoberwa tetufuna ketulya naye nga tetulina school fees era n'abasomesa nembabuulira obuzibu bwange etunayitamu ne bansaasira ne bangamba leka abaana basome. Nankabirira Mukama nti gwomanyi kubanga watusuubiza oti ndibajja wali nembateeka walimu. Nemukabirira nensabira nga mukigambo ekyo netujja wano mu maaso nga tukabirira ekyo nengamba gwomanyi kuba gwe Katonda abaana mwandu gwe Katonda w'abamulekwa. Ate tewatusuubiza tulye baka endala batuyisiiba enjala. Katonda waffe n'awulira okusaba kwaffe. Nemwebaza nemugamba nti nekirala nemusaba nemugamba nti sirina mulimu gwagwawo esente zenali nazo nesituzirya mulimu negugwawo. Nemwebaza nti webale otugabirira atuwadde okulya atuwadde okunywa atugabiridde buli mu ngeri yonna. Mwebaza olwekyo. Nekirala mwebaza olwamusumba njizangi mulwadde era Mukama n'awulira okusaba kwe n'ansabira nentereera. Nemwebaza ti Mukama waliwo n'ensonga zange zenalina nga z'abaana bange nenja nenzimuyitiramu. Mwebaza Mukama tiyakola kuba namuyitiramu nabeeranga wano nensaba nemugamba ng'olikizu embeera esente erizisooka okumpeereza ndeetayo kimu eky'ekkumi. Mwebaza nti yampeerezezza esente yali tampeereza nga taagala kutegeera byange naye mwebaza nti yampeerezaayo $5,000 era n'ekimu eky'ekkumi n'ekireeta Amina. Yesu waffe engalo ezaawaggulu kubanga bulungi. Ebigambo by'omukyalo ono yebaza Mukama abaana be batandise okujjukiranga maama okumufaako. Naawe ali eyo okusabira Mukama azze ekisa mulako azze ekisa mu zadde lyo ne mu bantu mu linnya lya Katonda omulamu. Katuwuliriza asembayo.